Abagoba b'emmotoka ezitambuza abalwadde abayezimanyiddwa nga ambulance balabuddwa okuzikozesa ebyo beziteekeddwa okukola so si kuzivugiramu magendo nga yenna anaakwatibwa kaakumujjuutuka. Ambulance ezo emmotoka za gavumenti mu byabwe. Eno ambulance mukiwulidde omugaso gwayo. Bwe tusanga ng'ate azitaddemu businesses endala. Nze ng'avunaanyizibwa okulondoola government programs oba projects. Suubira omuntu oyo singa tumusanga nga ambulance eno agikozesezza birala tujja muvunaana okusinziira etteeka bwe ligamba. Okulabula kuno kuvudde wambaka President mu district y'e Wakiso Justin Mbabazi ng'asinzidde ku mukolo gw'okukwasa abakulembeze mu district y'e ambulance 2 ng'emu ya ddwaliro lya Wakiso Health Center 4 kussa n'endala etambula ng'erimu ebikozesebwa mu bujjanjabi emanyiddwa nga mobile clinic ng'egenda kwekozesebwa mu kugema okw'enjawulo. Ambulance eno egenda kusinga kuyamba nnyo Hoima Road, Masaka Road ne Bombo Road. So egenda okusinga okoperatingira. Omukolo guno guyinza okutibwa kya district ng'emmotoka zino zibakwasiddwa abakungu okuva mu ministry y'ebyobulamu. Referral cases abantu betuweereza ku malwaliro amalala nga batulemeredde, accidents ezibeera ku makubo. Ejja kutuyamba okusinza ku mbeera gye tubaddemu nti tubadde tulina ambulance yonna nga referrals zaffe zikalubira ddala era tubadde tufuna abantu abafiira mu ssanya abawerako. Ssentebe wa district eyo Dr. Matia Rangabwanika asinziddewo n'ategeeza nti ebbanga ddene nga Wakiso terina ambulance yonna ekibadde kiteeka abalwadde mu katyabaga n'okusingira ddala abakyala b'embuto. Twagala ku kino ekigenda okugema abantu. Ekirungi kye kirina nti kiragira ddala nti kyabulamu. Fe amalwaliro gaffe malwadde okusinga abagajjamu. Kati omuntu oyinza mumatiza nti genda ofune obulamu ku ddwaliro eryaffe kubanga abantu alina nsonga emusikiriza. Amyuka akulira ebyobulamu mu district eno Betty Nabuganda agamba ke bafunye emmotoka zino za kubayamba nnyo mu by'obujjanjabi ng'alambuludde ku bitundu ambulance eno mwegenda okukolera. Batukoledde kinene nnyo kubanga tubadde n'embeera nga oluusi ambulance tetuzirina ng'abalwadde bagendera mu taxi ng'abamu n'oluusi babateeka ne ku booda okufuba okubanguya. Abakungu ab'enjawulo okuva mu ministry y'ebyobulamu balambuludde ku mirimu gy'eddwaliro eritambula na lwaki ministry y'ebyobulamu yavuddeyo n'enteekateeka eno nga basabye okuteekawo enkozesa ennungi okulaba ng'emmotoka zino zituukiriza omulimu oguziweereddwayo. To implement urban immunization, especially urban outreaches. Basanga nti abaana tebagemebwa kubanga abazadde most of them are on the move. Banoonya kyakulya bagenda kukola so bwaleka omwana waka omwana tetalina tuwali agenda kumutwala kukola ki kumugemesa. Ekyokubiri twasanga nti some of the areas are far. Some of the immunization centers are very far. Wano RDC Mbabazi wasinzidde n'asima gavumenti okuvaawo neyanukula omulanga gwa bannawakiso kuba babadde basanga obuzibu bw'obutaba na ambulance okumala ebbanga ddene. Kubanga Wakiso kibadde kizibu nnyo naddala abakyala ababadde bazaala nga babonaabona oboolyawo naye kati Katonda atuwadde ng'aba Wakiso nti ambulance tugirina mugirabye weeri. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.